Bano batuusiddwa ku kkooti ya Buganda Road ku ssaawa 7 wakati mu kire ky'enkuba ebadde efudemba mu bukuumi obw'amaanyi. Omunaana bano oluvannyuma basimbiddwa mu maaso g'omulamuzi James Eremye Mawanda ne bagaana emisango 7 egibaguddwako. Mu misango gino mulimu okufulumya amawulire agateeka ebyokwerinda by'eggwanga mu katyabaga, okulebula ssaako n'okuwandiika ebinyiiza. Abasimbiddwa mu kkooti kuliko badirekita b'olupapula luno 5 nga be ba Richard Tusiime, Johnson Musinguzi, Patrick Mugumya, Alinaito Lugendo n'abalala. Abakuŋŋaanya kuliko Richard Kintu, Bien Byarabaha ne James Mujuni. Wadde bano basabye okweyimirirwa nga bayita mu bannamateeka baabwe Maxime Mutabingwa ne Kandebe Ntabirwaki, omulamuzi akigaanye ng'agamba nti omuwaabi aliwo agiddwa mu kitongole ky'ebyempuliziganya ekya UCC Abdulsalam Waiswa abadde yeetaaga obudde okwetegereza okusaba kwabwe n'abagenda okubeeyimirira. Abawaabi ba gavumenti bakyali mu kwediima. In respect of all the 8 accused persons. And the numbers of sureties that have been presented, Your Worship, and the documents for the side sureties, the state is unable to adequately respond to all the issues raised and the grounds of bail. As I allow the adjournment for you to adequately respond to the application. Oludda olwabi lugamba nti nga 2 omwezi guno nga basinziira ku ofiisi zaabwe ezisangibwa e Namanve baafulumya amawulire ge bamanyidde ddala nti galeetawo bunkenke mu byokwerinda by'eggwanga. Bano era bagambibwa okufulumya amawulire agalibula President Museveni, muganda we General Salim Saleh, ssaako minisita w'ebyobutebenkevu Lieutenant General Henry Tumukunde. Kigambibwa nti amawulire gano gaviirako abakulu bano okukyayibwa, okwonoona amannya gaabwe ssaako okuwewula bano ekitiibwa kye balina mu bantu. Omusango omulala ogubavunaanibwa kwe kukozesa kompyuta zaabwe okutaataaganya eddembe lya President Museveni, General Salim Saleh ne Minisita Lieutenant General Henry Tumukunde nga babooleka nga balina enteekateeka ez'okulumba eggwanga ly'e Rwanda. Munnamateeka wa bano wabula akukkulumya olw'abantu be okugaanibwa okweyimirirwa. Naye kati babadde ewiiki yonna nene nnyo kubanga omuntu amaze enaku 7 enarifenya kati omulamuzi abongedde enaku 7 endala erizira ekyo sikirungi nnyo nnyo nakatono. Bannamawulire ba Red Pepper bano bakuzibwa mu kkooti nga 5 Desemba 2017 kkooti esalewo oba beeyimirirwa. Juma Kiria, NTV Akawungeezi.